The untouchables are few. Nenale mutajja kukkiriza gwe ogambe nti tujja kubatta kwa otuse ku maaso ga genocide otuse mu maaso ga sodo, so you feel empowered okuvaayo tandika okwogera ebyo perception ye kulimba enale muterwanirira muntu enale muterwanirira muntu ekyo bakulimba ojja kuvaayo ku media ng'oli excited oyogera byogera President Museveni arabe video age put him in prison. President Museveni alina omukwano bakayihula baali naye nga bali obuwukiwuki mu nsiko tiyamuteeka ye Makindi kati gwe yisima gwana ne muwala wa kuteesa goloza simanyi busungu buliwo ne gwali odde ngo oliaga nja kukuba amasasi nga ne Museveni alaba they excited ebyo tebikola ebyo tebabyogere ebyo byabali bali ababoda kati yisima status gyaliko ne stage gyaliko ayina okweyawula mu baboda boda ebibozi by'ababoda boda ebyo. Muwala wa president takwatangako Facebook live na defending government ya taatawe Natasha wali omulabe ku NBS balamu ba president obalabayo ba Jovenet Kajubit oloza ye talina family ye kakati gwe toli mu kirasi eyo esobola kera ku makino gatujja kubatta twase batini kakati bana abali abalaba mwami Museveni kubanga ya mu meeting y'olunaku lumu ne beekubye ekifaananyi abo enale mbaloza beekubye ekifaananyi nno nga bali n'abasirikale ono ali wano n'ono ali wano babasanze nno ku kkubo ne beekubye ekifaananyi najje nkya n'akola vidiyo tugenda batta gwe yisima gwe atalina na najolo toyina na muzimu gwa jjajja nambaga akasambwe akatandikirako mbasamize ogambe ojja kutta abantu Sakareko zembalaba don't be a comedian. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbalamusiza mwena bakatwegattako yenze Farouk Shene eri powered by Sozo Property Consultant bagamba bwoba oyina byonna byawaka obikoye nga biri mu mbeera nnungi bibawe bakubeere nga babikugulako. Viva translation bano batranslatinga documents zonna baeditinga mu nnimi ez'enjawulo French, Swahili, Lungereza biki byonna babikolako. Enamba weziri awo ku scroll banoonyeeko ekintu kibeere nga kigenda. Ndi wano ne Tamale yabadde ne birthday ne taatawe taatawe n'aŋŋamba nti omulimu gwa kunoonyeza mutabani we omukyala bagukwasizza Kasuku njagala muyambeko tuberenga ekisonga eno tujjanguya kiri kitya yazalira musini yattu yagenda malako sekende agamba kyekiganyi mu bulamu obwo lwaki tomuwa muzzukulu bana tumalirize ensonga tulaba kwe bali okwo baganda abesi ab'Ebungereza America Canada Dubai bonna kwe bali mboka cheko Kasuku go nawe mweka tube bawadde akakiiko munonyezo ate nga ali serious omukyala Tamale tayogera bintu bonasooka Shiba yamugoba Shiba wali agala Shiba Shiba yamugoba manyika Shiba ako mwana wattu fwe twabeeranga ku ssomero nga tukwata ebifaananyi by'obwobuwala nga tubiteeka mu bitabo ng'olinayo ekitabo kyo obwo obuwalawala obwo bwe butyo nga mubeera awo ne mutunula Shiba ekyasinga omunjagaza konsati ze sente zo ziggwayo mangu omanyi waliwo omuyimbi gw'ogenda n'olaba n'ogamba nagenze mu konsati nendaba omuyimbi ayimba bulungi kwegamba bambi omutunuulira kati Shiba ne Sindi generation eno ebaagala nnyo olwaki nti balina trademark byabwe byakunama biki kati generation yaffe ebyo era byerimu ebyo by'entertainment nandujja ne bwajjira mu Gomesi teri ajja kukola ki teri ajja kumulaba kakati bano ba Shiba ne Sindi bo they have westernized nandujja ate wajjira mu mini kikola era bamulaba ate tebajja kumulaba omanyi ne figa naye matalinga kyovula banga abakyala kati tolaba Vinka ne bwajjira mu mini era teri ajja kujja naye kati obwana kati kanunga ka Spice Diana nuwaji tewamulaba ebituli bimuli eno bimuli eno amakudde gali so oyina okubeera ne figa ng'etundika kati obwo bwana Bushiba bubeera mu gym bu maintaininze body yaabo omanyi omukyala alina okuba portable
buli wobeera n'omukyala nga akusinga weight nga yakusitula mu kifo ky'omusitula tabawo. So wali oyagala Shiba n'agaana. Bamungobya muzeeyi. ne love omanyi abantu kye bayitamanyi nti nze ndi psychologist. Love is the act of willingness backed up by good intention. Abawala b'olwaleero banoonya abatuusa ku ntikko. Mbugundi naleseewo omusajja abadde afayo naye tantuusa ku ntikko. Ebyobusiru mubali mubasenga simanya kulannama stupidity. Ati bibagala yokutuuka ku ati obufumbo kuba kuteesa. So omuntu oba weetaaga omukazi ng'alinamu ko kasente. Omukazi abavubuka ffenna olina ofuna omuwala ng'alinamu kasente ate ng'omuwala ava mu famire etegeerekeka. Famire kintu kikulu nnyo. Ffe we tuba tuwasa abantu famire kintu kikulu nnyo naye obufumbo bw'ennaku zino abantu baawukana ne badda mu mawulire. Obadde tompoomera simanya biki kasasiro oyo. Okay. Kakati munnange abatulaba mwenna ensonga za Junior ebyaddala taata we yatuwadde omulimu tubeerenga tukola ki akoyo okumulaba yeraliikiriraga mu mwana omutabanga bino fulufiga byayogera ku bano bagundi nga by'omwana byamutuukako okitege omanyi fulufiga nti wakulaba ebbanga naliyitawo ng'akukoyiringako ekintu nekyebiwe bawogerako setu naye muze ayagala mwana tojja mufuna. Okay. Njagala tutandike ensonga tutandike n'Abanyarwanda. Wiiki eno ebaddemu ebintu bingi. Abanyarwanda b'ekyayi nabo bagamba nti temututeeka mu bintu byammwe naffe tuyinza okufuuka obuzibu tuyinza obafuukira obuzibu. Ebintu bino Gashumba Mulabe agamba people should not assume that everyone should support their ideology. Nti balekerawo okukola ki okulowooza nti buli omu ajja awagira ebintu byabwe. Ebintu bino eby'Abanyarwanda gwe obyogerako ki? Ekisooka muganda wange kyenjagala okubuulira abatulaba nti ekizibu kye tulina mu Nuupu abantu bangi boogera nga beerimbise mu kifaananyi kya people power. Olwaleero osanga aboogezi bangi nnyo ku social media ku Facebook bikyana and they are right. Omuntu yenna ayogera ku tribalism mu Uganda mbadde mbewulira ebimu ng'abantu bavayo ne bagamba nti Abanyarwanda abe bakoze biki. Waliwo n'omu yakola video recently naga nti Uganda okuterera bannamboze balina okufa baani which is bad. Nze ndowooza nti Mwami Gashumba Mwami Frank Gashumba manyi Mwami Gashumba mu respectinga nnyo because y'omu ku Bannayuganda bendaba nti balina bye boogera ebirimu ensa. Wadde atera okuvaako ku mulamwa nga Uganda bw'ogimanyi nti otera okukyamayo eno nodde eno naye nga y'omu ku bantu abadde consistent era mu respectinga nnyo. Mu history ya Uganda Abanyarwanda bantu b'amaanyi nnyo era njagala okubuulira muganda wange tewaliwo musajja w'amaanyi wano. Ab'amaanyi abasinga wano bakyala babe Banyarwanda. Buli kintu Katonda yakiwasa tumenye Sam Kuteesa Prime Minister aliko abakungu abali maje abasinga obungi bwe baba batikkira ojja kulabayo Abanyarwanda ba businessman abali wano abasinga obungi kubanga Abaganda obaffe abantu ba wano obulungi kyetuyita beauty wano nti Abaganda ffe abakyala baffe abamu bagamba balina ebigere binene balina ennyindo nnene ebintu bwe bityo. So de Banyarwanda Katonda yabakolera ekintu kimu nti balungi kubanga ye survival yaabwe ebiri e Rwanda obimanyi history waabwe. So by infiltrating Uganda waliwo ekiseera nga bw'olaba Abayudaaya kye bakola America nti kituuse ekiseera nga Abayudaaya be bafuga kumpi America olw'amagezi gaabwe olwa bizinensi zaabwe ze balina mu America nti business politics atambulira ku ssente. Kyobalanga mu Africa abantu bali mu government si lwakuba nti baagala okubeerayo lw'amaanyi kubanga bw'oba n'amaanyi okuuma ssente. Ssente bwe ziva amaanyi bwe gavawo ne ssente zibawo. So Mwami Gashumba nzikiriziganya naye ku nsonga bbiri. Nuupu tesupportinga tribalism. Era omuntu yenna agamba nti bwe tukwata obuyinza Abanyarwanda bagenda kudduka aba ideologically bankrupt. Omuntu ataasoma kigenze wala. Wano ensi bbiri ezina influence mu Uganda Bungereza na Rwanda
Rwanda bakimanyi nti eno follow back position yaabwe. Abatufuga abatufuze ebbanga lino balina akakwata eri ku Rwanda. Kakati ate Abanyarwanda abakyala naffe ne tujja tubawasaamu. Bobi Wine mwennyini mukyala we Munyarwanda. Kakati bw'ova abaana Abanyarwanda. Kakati bw'ovaayo n'olumba Abanyarwanda oba tolumbye Uganda yokka wabula oba otandise okukwata ku power weeri. And they can be very deadly people. They are deadly. Abanyarwanda tebazannya. Togamba they can be, but they are deadly. Abanyarwanda tebazannya. Era role model wange His Excellency Kagame kyemwagalako lwa principles. Ng'onaakulaakulanya eggwanga olina okuba ne principles. Rwanda talina boundary. Ezo ensalo z'olaba ziri imaginary. Bw'okola omusango Rwanda n'oddukira South Africa ajja kusanga akuttireyo. They have never joked with their country. Bamanyi eggwanga kye litegeeza. Kyovulanga yasayininga ddiiru ne Arsenal okutunda ekitiibwa kya Rwanda. Mwe ddiiru muzisayininga n'abamalaaya bazali okutunda ekitiibwa kyammwe. Kakati ye kompaluza eriwo. Ekyokubiri nti bw'olaba koodiwo wa Rwanda ne Uganda ojja kulaba nti Abanyarwanda bayingira nnyo mu Uganda era tosobola kati kubajjawo. They are part of us. So tribalism talina gyajja tutwala. Okujjako okulaba nti ensi yaffe eggwawo. Omuntu yenna aleeta ebibozi by'Abanyarwanda tali threat ku byokwerinda bya Uganda, tali threat ku Bannayuganda bokka, wabula aba aleeta ekintu kyatasobola containinga. Waliwo group ze batazannyirako. In fact Abanyarwanda nsobola comparinga n'Abakiga. Abakiga nabo bali very organized. Governor Mukiga, Prime Minister Mukiga, Muntu Mukiga, Besigye Mukiga, ba Ingrid Bakiga, nyina wa Pepsi Cola Nzei Mukiga, bana abali Masterwood Bakiga, Ingrid gwe bakwata ku bere police nemusasula Mukiga. Oli wa prison Mukiga. Kabazi simanyi byabashaija simanyi oba naye Mukiga. The Bakigas are very organized. Yeah, very organized. Very organized bali Abanyarwanda. Kakati n'olwekyo ebintu bya tribalism ebyo tebina gye bijja tutwala. Era nzekerezeganya ne Mwami Gashumba. Wadde Mwami Gashumba ensobi gy'akola nti see people power. We don't stand for tribalism. Yeah. And we have accommodated everybody. Ono omukyala addira Bobi Wine omulaba mu Northern Lubongoya Lewis General Secretary waffe Averi. So it is a combination of all tribes. Akatuyinza n'okufuna ko ni mu Western Uganda nga obuyinza bukyuse. Ng'obuyinza bukyuse. Singa muzeeyi yavaako mu conditions zendowooza nti zithreateninga bano abamuliraanye abo. Omusajja n'amala emyaka 3 tali mu jjaamu. Honorable Mbabazi esimu ye yagwako airtime ng'avudde ku Prime Minister n'agitwala bagikanike. Nagamba ne bankubira nenze sikube esimu yange enfu. Nga tamanyanga kuti airtime nga waliwo omusajja mu Prime Minister's office ekimusasuza teekako airtime. Nga kyekimusasuza kuteekako airtime. Tamanyi nti omuntu agula airtime. Gwe obuyinza power. Omuntu atula mu motoka ya essezo z'olabizo ze bavuga. Eririringa nga ggulu. Ekinnya takiwulira. Jamu bamuyise eno. Kakati gomoze mu jamu. So ebyo byonna tulina okubibala because me am a realist. Nze siri idealist. Nkubuulira amazima. 1980 film Moi newe bali bamutwala. Moi yatuko okulonda ba minister ku nguudo nga ona resigning ona era abantu bakola ki. Moi nakola tocha chambers yali omukatuli kyennyo. Kakati obuyinza buno we bugenda bukyuka. Abantu abali mu buyinza kuba obuyinza bubanga blanket. Naye Rwanda oba Abanyarwanda oba Abaganda sina Abanyarwanda bokka waliwo ne tribal sentiments ku Baganda. Omuganda bavayo nayogera ekitugaga yo kati abyogedde kuba Muganda. So ebyo tetubikiririzaamu nga Nuupu. Junior structure yaffe eri kwa ideology. Tusuubirayo buyinza buno kukyuka ne watabaawo gundi yonna. Anti obuyinza bukyuka emirundi 3 mu nsi yonna. There is a monarchy. Saudi Arabia. Biki aho tewaba afa kubanga addako bamumanyi. Crown Prince amanyikiddwa. Ekyo kimu. Kakati nojjolaba constitution. Nti constitution zaga amawanga ag'amaanyi zigamba ki? Nti ojja kusanga parliamentary democracy ngeri Ethiopia oba nti member of parliament be balonda president oba ekibiina ekiina ababaka abangi mu parliament ekiva mu prime minister obwo bukyuka mu ddembe
If you get the numbers, you have the prime minister to run the government. Kakati fene yaffe eya Uganda yeri unique. It is parliamentary mixed with presidential mixed with parliamentary. But deep down, there is military guided democracy. Uganda is unique. Nemu region yeno, Uganda like China. You have democracy up, but you have rebels. Kwa bayekera bebawa. Bano bali bayekera. Bana marungu. Nebakola military government. Atachawukana ku military but guided. Oyitegera military government zezaba amini omukulembeza ze ensajje fugira ku degree amini yafuga ensene emyaka mwenda teri constitution teri parliament neggwanga lyali litambula because amini was a patriotic yali mu meeting ne bamugamba nti economy ekola bubi because of inflation najjaye mundu ye naga inflation yona aliwa mutte ekyo nakyo kive mu deal kati bambi yo butasoma bwe tamanyi nti inflation si muntu n'olwa patriot erija UBC yali ewulirwa mu Latin America eyo gyolaba nga tulina ebyuma by'amaanyi nnyo olunaku lumu amini yali agala okukuba essimu ne bamugamba sooka olindeko his excellence owe Kenya akyayogera Kenyatta n'agamba kyetaagisa kinaffe okufuna eyaffe n'ateekawo eyaffe ng'okuba nti twasokanga kuyita Nairobi edda era n'olwaleero internet yaffe supplyingibwa kuva eri mpaka wano so Amini made this country independent kakati mu military guided. You don't have voting, you have selecting. That's why abatula ku military command tebachuka. Baeri tumine. Boba ina kubeerawo because they have to guide. They have to guide the military and they have to guide democracy. Kati awo bintu bibiri bye tulina mu Uganda. It's military guided nti amaje gekwese mu democracy. Kyovulanga zino institutions zafenga parliament zisanze ekizibu nti bwe twali tuteesa ku age limit president yasindika special force ne kuba babaka emiggo because it is a military guided democracy. Parliament yonga yo kasite yagala okwetengerera omanyi government ya president Museveni eringa omuntu akuyigiriza ovuga emotoka nga pedo yazina wano goloza gwasibye kumbe yasibye because mu military guided democracy amaje gadda mu deep state nti operation wealth creation majege gajina so institutions ezeggwanga ziwambibwa amaje nenga waggulu bakutaddeko ekifaananyi kya democracy gwe noloza ati buli mu democracy nenga speaker bamulonderawa ntebe bano bajja kumaliriza bumaliriza titwaffe twagala ono caucus ebintu ebiyita mu parliament bidda mu caucus wali entebe parliament ne bajja ne bamaliriza ye NRM so NRM ekyokubiri national resistance movement to resist who bakyali mu buyekera mpaka nakati national resistance nti no handing over power they will resist you they can resist and they will resist you kakati Bobi Wine kyafunye ekirungi nti ensi yonna etandise okolaki okujja etandise tutandise okufuna etali portions ezitali portions nti abekasesebo kabi bagala Bobi Wine again it is now becoming a nationwide but mu military guided democracy mugenda mpola mu abagala obuyinza because bano bajja kujjayo faces abwe entuufu bali abakiri emabega bano nga babiseewo kateni ya democracy olabe nti okwekalakaasa abantu nkaaga bafa abamanyikiddwako olwo deep state ebetandise okusituka eri ebadde wansi kati edda waggulu gemaje gokola ki golaba nti woba oyagala okulaba eggwanga nti liri peaceful genda Switzerland omusirikale takwata batyuni abeera musirikale awo omulambuzi amanya teggwanga lino waliwo peace kati bwolaba omusirikale ng'akutte batyuni ng'omanya wabaddewo kasikafa akatinitini oba waliwo obo ababbi abatinitini buli woolaba omusirikale ng'akutte emmundu manya tewaba peace wali mirembe kakati ekyokubiri buli woolaba ow'amagye nga azze ku street Kanyihamba yagamba nti ab'amagye tebaba trainingira before mu cabinet tebaba traininga ku street baba trainingira ntalo kati buli olaba military police ku ngudo government ebeeti buli wogiraba ku ngudo nga bulaba kati amagye wegali government ebateteredde ebeeti Trump yaleta national guard America ne bamugajizeeyo mangu tumaze emyaka kumpi 3 national guard tejja
okwata amagye ga America ogayiwe ku street nga tetuli mu lutalo. Do you know what that means? Bizeeyo kakati ne wano mu military guided democracy bibaamu amagye gateekenga center stage. Awe nkubuliza Junior, mu military guided democracy ngowa Uganda amaanyi g'abantu gano gamala gokka okujjawo ekintu kino anti ekizibu ekivaamu nti confrontation abantu batuuka okufa nga bangi kasita watabawo negotiations mu military guided democracy versus people versus amaanyi g'abantu kube sesa agamba yes East egamba nti West egamba nti tugende era okuva Bobi Wine bwe yajja abantu abakafa bangi nnyo okusinga COVID. That means there is a confrontation between the military guided Zenawi owa Ethiopia yakijjayo bulungi. Zenawi yali dictator kuba Ethiopia is a federal country abantu obawe ebintu byabwe ne bekola ki ne bekolera yali dictator nti mu military guided democracy nga bwolaba bazenawe bafuganga amawanga ba Stalin mu ba communist kwa president Museveni mu communist agala nnyo communist ideologies ne bwe yakulya bino ebyaba capitalist bino abyagala ku sente neero omuulire emirundi mingi ngavuma abasiyazi emirundi mingi we yali asaininga etteka y'abasiyazi yagamba Uganda is not ruled by Washington, they look like their mothers something. So his communist ideologies because mu communist ideology the army becomes the supreme. Nebo ogende China, the supreme is the army. Kakati ekizibu ekiri mu Uganda nti bamwami Museveni ekizibu kyabwe nti yes eggwanga bali wadde direction biki but ebyo byonna mu bikola naye there is a time nga amagye gayina ate okuwa kati abantu batuulewo babeerewo anti kati confrontation nze kyentya ti abantu balina okufa bangi bwe kiba kya force kuba nange awe mbadde njagala nti amaanyi mangi ag'abantu yes gajja naye ate waliwo military ate military egamba owuliddeyo n'abamu bagamba tetujja kusalutinga bantu kati ekyo kyekibaawo ekyo mu byafaayo byensomye osugende Philippines osome ku Ferdinand Marcos genda wane Cuba osome ku ba Castro bafuga Cuba emyaka 5 ekyo kibeera kya bulabe nnyo amagye kasita gatandika okubagana n'abantu kubanga Uganda ki bantu abantu bakoye guided democracy ya military bagikoye emyaka 3 bakoye era they are willing to do everything nti ojja kulaba confrontation yamanyi naye ejja kufiiramu abantu bangi Uganda batuuse emyaka 3 President Museveni abantu beyasanga nga ba myaka 8 bafu ekizibu kye NRM teba documentinga revolution yaabwe because President Museveni yaji personalizing nti fe aboogera kati difference ya fe ya Museveni tetuyina nnyo bye tulabye bayina anxiety omwana yatta kitaawe ne bamugala lwaki ose kitaawe naga nti sirabanga ku mulambo kati generation je tuyina baga emundu obaza akazaake naffe twagala tudduke munga ebadduka naffe twagala tuddeko munsiko but they don't know what comes after kuba bekinanda bagenze ababirabako era abantu abakulu batuga mwana wange genda mpola emundu wali ogibuliddeko gwe zaake ngo omusirikale tanava mu barracks naye omusirikale kasita atandika okwogera Oluswahili bwotegeera military guided democracy. So what am I saying? There must be, the military must accept that we need a transition in Uganda. Tulina okuteekawo transition y'emirembe tuteekewo akalulu respecting bwa buli omu kuba kati wenjogerera byabakama muwambe special force yasalako dda isi era omuwulire ebintu ebimu byayogera agambye yetalaba na mawulire namulabye byabakama nze we nategerera nti onominating oti omuntu ali mu bigere yandi again no get money from the East Gand by Amuriat mumugulire engato ne waba ne yakiriza na nominating olwalire bigenda maaso Bobi Wine bamutulugunya bamukola ki asirise kubanga deep state taking over naye kiba kibi nnyo nti abantu kasita batandika okusituka because military newe banga y'amaanyi tojja kutta abantu abamalewo ku street era strike zonna ezitwala government ziba za dakiika 3 kasita obeera mu strike netwala essaawa 2 gifeemu etojja kusuula government government ekyukira mu dakiika 3 gokka
ago asatu gavumenti eringa pikipiki ekikongolero kigikuba ekigo gavumenti egwa mangu. tugende ku Mukula yagambye nti omuntu wa MDD tumukwasa tutya entebe. Mukula omumanyi? Mu kapiteni Mukula mumanyi yali na mukwano gwange nnyo nga nkyasomera e Makerere naye ndudde okumulaba ndowooza we nagenda mu Noopu. Kapiteni Mukula ne General Eritu Mwene bebamu. Omanyi mu Uganda President Museveni engeri sente gye yataazitadde n'azirekera security ne media balina sente kati. Mukula you see bakapiteni Mukula abo babadde mu gavumenti ya President Museveni balina scandals, sente za Gavi, sente za balwadde ba siriimu, Temangalu, ebyo byonna ezo zonna zi scandals. Abantu abali mu kintu bo basirise. Sinalabanga koko ku mwala wa president nga tweetinga the biggest beneficiaries of this government bo bakoze eki basirise. Kati bana abakiri ebbali because Captain Mukula yalwanagana ne Brian White recently nga alina force captain ezaali zimuvuga. Captain Mukula yagendako mu komera olwo okulyaza amaanya sente z'omuwi w'omusolo. Kakati oyo teyandibadde talina image esobola kusonga mu Bobi Wine lugalo nti omuntu wa diploma. Ekyokuli ye Captain Mukula yasoma ki? N'ababuuza nti President Museveni atwage essomero mu yasomero bwa president okufuga ensi emyaka 35. Teririyo abantu system yezimba omuntu. Kakati n'olwekyo ba Captain Mukula bano tebeyambye. Captain Mukulu okusinga okuvuma Bobi Wine ye waabwe eriye yabadde NRM mu Eastern nga yakulya NRM mu Eastern region eri mbasoga envunza abantu bafe envunza. Ba Captain Mukulu abo baagala President Museveni abayite abaweeyo kasente nabo buli omu kati avuga project ye bingi nnyo kati ebiri mu NRM natidde. Waliwo abaana b'NRM bakola amasaati gawe malungi Isima naye yabadde ku gundi eyo bagiyita batya obutadoba kiika otutadoba kati nga balina n'amasaati gaabwe basabye babawe tenda amasaati malungi nnyo agaabwe naye nga Genome ow'amaanyi era naye abyagala ekisenale mu mululu gwe n'abaana bano nabo n'otabalekera kuno ne babagamba nti budget bagisale edde ku ezo ku 15,000 budget bagikole ki bagisale naye nga baleeta. Waliwo omuyimbi omu w'amaanyi obukofiira bwa muzeeyi obulawo bwa yero kitaawe yaleeta container kuva e China naga nti gwe kitaawe ajja atukolere owaffe we businga obulungi naye nga omuyimbi oyo ate yalaga nti ali mu opposition naye nga tenda eyokuba obukofiira taata we yabuleeta soka olinde w'amaanyi omuyimbi w'amaanyi ali mu opposition. Taata we yali ku opposition. Omuyimbi yali ku opposition. Omuyimbi yali ku opposition. Ne taata we yaleetako obukofiira bwe n'atuyita naga nti tujje ffe tukolereyo obwo obukofiira bwolaba muzeeyi yabuyiiya naye kikono ekirimu NRM alina sente zaabufunyemu wadde tewali. Kakati bambi natunuulidde abaana bano bayisima ababadde batandisewo projekiti yaabwe kiikawo tutadde oba biki nga Genome tenda ajagala ate ajagala bubi nnyabo tebavuganya. Kakati emyaka 3 omuntu ng'obadde nga nebana abaana bammwe bwe muyita ab'NRM abo bakozeewo biprojekiti byabwe naye ng'era tenda gwajagala. Mazima ddala selfishness kikale etuuka awo kweyo level. So ba Captain Mukula bano bayina projects zaabwe ze baba baagala okuyisaawo mu linnya Bobi Wine. Kwa Bobi Wine era Bobi Wine n'avaawo abantu baavuwala full figure ebyo byonna yandibijjewa singa si Bobi Wine. Era bafulu figure balina kwebaza nnyo Bobi Wine okujja badde banaalya babajjo Babitex ne bakuwaayo olusanvu obadde onaalugjawa. Kakati ekisinga obwetunzi mu Uganda si golodi si coffee Bobi Wine gwe bayagala sente the care of Bobi Wine
ogerera wa president direct Bobi Wine wamma yambala saati ki ebyo bye nagamba gundi nga tebannamugoba kako wayiso nte intelligence ye yani akalengedde tekyakola nali nakamalo kyogera ne waita week emu ne bamukyusa ebyo bya Bobi Wine ali mu mokasini obali mu saati ya bikubo kubo tebikyakola wano Saudi Arabia yatta Khashoggi nga basawu nga abarasha be babazimbira embase kwa abasaudi bamutira mu embase take nga seba abasajja balina audio buli kimwe kyagenda maaso mo yatta jeje karaoke nga sawa ya jeje karaoke recording nga America be baje mu kakati Bobi Wine yoyo bamulazenga ayinachi bamukubye kifaananyi nga ina recorder one Bobi Wine oyinza omwepankira ku kati naye nga recording ye sai gifuna nga recording sai gifuna nakulabye ne Kagumba esawa jayamba lonze zanga ya sai ekati buli kimu abera wayamba na police why are you mistreating me kumba malobozi liba mbega bagafuna abasai kati gwe mukupe sasa olabe mwalo wa president yagenda mu UN ne bamugana tutuwulira tumanyi buli kimwe ekyaliwo satellite za fezali mu banga tumanyi yattagundi nani yattagundi don't tell us bana bamugamba ambassador fatete bamugoba mu UN nga agenza okulimba bino byomwalo nga satellite y'America eri mu banga osolo lumba America president yagenda ko mu America ne bamulaga eri wa kitule uwe aka katonda mu gulolo za kulimba bamulage waka nga satellite eri mu banga bwete mulaga eri wa kitula nga ali mu America goloza lwakye State House yagivamu State House bali baketta ya bazungu be bagizimba omuzungu kasita kuzembera ekintu kiddukemu nazimbe ekyo nazimbe yiye ene yentebe Bachina be bagizimba ate firiji yayo yataba special force yeggala firiji eringa nyumba yabasibiramu ante fetubimanyi fetubere eno so fuka cash kuroba so abenale mu banji bajja kuvaayo we have seen projects before we have seen people in the NRM who have accepted into Bobi Wine okumuvuma tokikola banji abali mu NRM abasinga ku captain mukula amagezi because intelligence and the knowledge and the power are completely two different things kakati ba Mike mukula bano babadde chenale mutebakiri munyo mu campaign zino banoonya buli omo wayingirira muzeyi anti sente katiza media oyino vai no kola ka video nga Bobi Wine omuyisaamu amaaso asobola kuwa kuki ye point but ekyo tekiyamba tekijja kubayamba because Bobi Wine kasitota mujjako bamuwagira na kuleta solutions okulanisa Bobi Wine si solution dayo okole bye mubadde mukola abavubi mubadde ze nyanja yabwe obutale mu bujjemu emisolo bana ba boda mbaleke bakole as long as the city is working because abanayuganda bali mu formal sector okusinga leave people to work abantu abagoberera Bobi Wine bajja kendera create jobs abavubuka mbayambe mubazeeyo mu sector makerereddemu okusomesa abaana naye nga basomesa mirimo gya mutwe so okuva Bobi Wine tekiyamba but it's a project because ne beba wa center basajja mivule bamuwa center na mga adde yakole video nga Bobi Wine so mawe yagambidde ba captain mukulasira banyo kyamaanyi is looking for money afune relevance mu kalulu kano bamulabe nti naye akola mawe agambira awo n'agamba nti lwaki ensi eno tetugikwasa omuntu omukulu amanye ebigenda mu maaso naye abaana abato baagaza ki ensi eno gitwala mu maaso bagiyagala gitwala wa mawu bwagamba ye anti mawu naye owebufalansa afuga bufalansa wa myaka emeka obaana okufuga abaate okufuga ensi ono we Ethiopia is the youngest in Africa naye alina reforms zaakoze ennungi because it's not about having an old president it's about good ideas. That's why me when I'm talking nzija nnyo Bobi Wine ne President Museveni mu kale sibazimbira ko Uganda ebirowoozo ebirungi ebiva mu parliament ebirowoozo ebirungi because constitution and constitutionalism are two different things. Constitutionalism is you to adhere to the constitution because the constitution remains a mere document bwe batefunye bantu bagisaamu ki
weba kusibe sawa nsambo mu bill constitution yegena nekojjayo. So you must have so many people abali aba constitutionalists. Constitutionalism aba constitution nchi ekitibwa. So nebwe tunafuna president omulungi nga tatufunye characters eziri mu bifo ebyokwerinda eziri mu bifo ebisalawo mu ggwanga nga biri respecting semateeka tujja kuba tetulina kye tukoze. So ebirowoozo it's not about age. Uganda eno esobola ofugibwa buli omu. Macron owa Bufaransa afuze ono omwana kodiwo Ukraine yamanyi nnyo mu kodiwo ya Russia na America efugiddwa omwana omuto. It's an international trend everywhere because botu ya generation yensi era kati emyaka ejiriwo jejo okuva myaka 3 mpaka 2 banji nyabo banji nnyo ebintu bikyuse. So many things have changed. So mawaleke kulowooza nti Mau balina ofuga. Yeah, because it's not age yerese obuzibu. That's why in the sikiriza bagamba nti Mwami Museveni akaddiye nti omuntu omukadde alina okuvaako. No, Mwami Museveni has run out of ideas. Kyekimukuba kati nti ebintu byayogera mu gundi ye manifesto ye emyaka 3 emabega paka nakati binnakolebwa. Manifesto ye mukuba because manifesto ye ideas. Si myaka jeje mukuba. Presidents become pragmatic in old age. Pragmatic kitegeeza nti ebintu bye baagaana ngedda batuka ne babikkiriza. Baba bamaze obuyinza nga babuluddemu. Tebali excited because omuntu mujja mulonda amale emyaka 5 nga yekubako nfuufu. Family nga yekubako nfuufu. Nga yekubako nfuufu ekyekusa. Ekyekusa. So kakati ekituwagiza Bobi Wine ono it's not age, it's the ideas. Idea empya zisobola okutwala eggwanga maaso. So kyekyo kye nalimba gamba mu forces of change nga twagala opposition yomu nga tusisinkanye. In Uganda it's not about policy, it's about individualism. Tewali ggwanga likulakulanira ku individualism is age policy. Gwalabyeko Biden ne Trump nga beekuba emyaka. No. Policy. President Ali Goe kyamukubya akalulu yagamba Abamerika tuyina reserve z'amafuta mu nsi yonna fa abasinga ebbeeyi entale ziri mu Saudi Arabia ziri mu Middle East bwe ziba zitulinyisiza amafuta nze nyenda kwata ku reserve gaffe amafuta gakke bbeeyi tugagule sente ntini. Abantu ne bakubeerera ne bagamba ne Ali Goe tabanga wono president tumulabangako. Bush yakwata omuzindalo n'agamba Amerika muli basiru. Bwe tuba tetuso kwata ku mafuta ku reserve zaffe nga tetuli mu lutalo Amerika enafuye kyekyakubya Ali Goe akalulu. Policy. Naye wano Mau gwe Besigye olidde nnyo baddewo nnyo. Kakati gwe Besigye oli mu kiga. Kakati Besigye ne Bobi Wine ne bano ba Mau difference ki gye bayina? Individualism. Mau abuuza center number. Jeri abuuza ba 0% number. Ono n'abakola akakodyo ekibiina n'akiregistering. So tulina okudda ku policy. Ave mu by'emyaka. Emyaka is not an issue. Nze President Museveni mbadde simuyina akubuzibu ne weyandibadde wa myaka 8 naye nga alwanisa obuli bw'enguzi. Nga land grabbing mu Uganda ababba ettaka tebakuumibwa maje. Nga akakiiko ka mukyala Nakalema tekakwata bw'ennyanja kakwata g'ennyanja. Nga akakiiko kaba mugemeyire kazuulange ebiri mu ttaka. Bali bamutidde ne wali ku gundi emutu kazo yagwamu amaanyi anti yali akolerera wa Chief Justice bano ne bamukuba yakwata ku powers ate n'akwata ku military guided democracy kasi tokwata ku military waliwo bajjena abali balina okusooka kakiiko naye nga bambi minister omulaba ekigambo kimulakidde okitegera kakati bamugemeyire abo they become wobeera ng'oli musambi mulungi nga abasambi bozanye nabo bakulirako ennugu bakumenya amagulu. Kakati bambi bamugemeire ezi recommendations up to now teziteekebwanga mu nkola. Omanyi kyekitegeeza nti Katikkiro wa Buganda yagenda mu kakiiko ako. Ne waliwo abanene be bayita ne batalinnyayo. Ne badduka wa president wa minister gwe bayita ng'alinnyayo ati. Kakati
oba onyooma obukiiko because nze bano abasajja kyembagamba bandi badde bagenda mu bukiiko obwo nga bakyali mu buyinza ka gavumenti eddako gwe muba mutandise okwetya mu gavumenti eyammwe mwennyini so bamugemeire bamumalamu amaanyi bamugemeire at one time bali bagala na kumu assassinating ne bamuwa ki security gwe NRM giyingiremu oyogere ebituufu olabe oba bo baagala mazima bali babadde ki ba mazima gwenzo okulumba kabamba ne mundu 27 tuzikuwoddeyo kati tosobola so buli kintu ekyabwe kyonna kyazimbibwa ku bulimba tewanga tebiwangaala ne ba personalizing olutalo bannaduli kyeki baluma kusaininga ndagaano mukasaka wali mukasaka nadduli bwe tulituuka ate abannaduli Sejjusa yesimba ku mwami Museveni mu nsiko mwami Museveni n'amuwangula n'obululu oba bwali obululu 15 mwami Museveni n'ategeera nti ne mu struggle mwennyini gye balimu mwalimu abali batamukkiririzaamu omanye ekimwagalisali Haji Kigongo mwami Museveni bwe yagenda Sweden n'amala ebbanga ddene bano basejjusa bamugambanga omusajja talina ne kyalwanyi bwadda wanaati gwe yalikawo nga namba 2 tumuvuunike tumugaye talina kyolwanye tumuvuunike Kigongo olwatuka miti sebo w'ekitiibwa obuyinza nga we wabundekera buubuno mbukuddiza okimanyi nti waliwo abanyiiga struggle teyakoma omanya abaali baagala okugivuunika be yakawona so nabo bennyini because basejjusa balaba President Museveni ng'oli ow'omu nsiko ffe tumulabanga president bo bamumanyi bamanyi weakness ze bamanyi mbu naye yalinganga Bobi Wine ensi tefugibwa bamaanyi ensi tefugibwa bagezi ensi efugibwa ba Bobi Wine bajja ne bakozesa opportunity nti powers zonna zeekubye Kayihura mu mukubi Sejjusa mu mukubi Mbabazi akubiddwa Bobi Wine filled the vacuum yingirawo checking akolabe nze Bobi Wine bwe namulabanga atudde nga yakawangula ekyaddondo obw'MP sije yawangula n'agamba mukazi we Babi one day you'll be first lady kijja kuba ne manyo n'omwa Trump bamukuba mu 2000 bamuzannyamu omuzannyo nga comedian yamuzannyamu nga president wa America mu 10 ezo 2 Ibrahim Lincoln ne Jeff Kennedy bafananya history bagenda masomero gegamu oba no bazalibwa na mu November bonna bali assassinated ebintu ebimu bina destiny Bobi Wine ne mukyala we bazanyo omuzannyo ku National Theatre ngomu president omulala first lady kijja kuba ebintu ebimu Bobi Wine is there because of luck I know kuba musikisa politics mukisa tebakulimba ngati mulimu omugezi mu politics President Museveni yali wa mukisa nnyo nti yazannyanga obujogolibwe mu government z'abalala nga tebakimanyi nti yabikola Mama Ameri yababeranga mu State House z'obote President Museveni alina omukisa abataasa genocide nga bamuwambye bonna se bajjana Jeno Katumba mala yalwanawo kutaasa genocide kakati ne genocide wa mukisa kuba muziko bamuyitanga lufu death yali tazanyi yali mulwanyi so Bobi Wine at one time ajajitulako he has moved and surpassed even where the elites we bali bamusuubira bwe yajja bagamba muyaga era kituufu gogo ali muyaga buli mugezi yenna nakuba Bobi Wine okimanyi nti mu opposition waliwo abamusaba sente bamu campaigningira tifete tujja kujja pozi ngotaddeko miliyoni 10 naye nakyekubira mukisa kakati omulwanyi gwe fa abannopu gwe tulina n'okusinga okwagala ye Sebalu ono yaddayo mu kooti aloopa omusango ye mulwanyi eyasooka yaleeta struggle ono yaddayo aloope no yaddayo aloope mu kalulu aka Bobi Wine omutegedde oyo kanti nti simanya ne Sebalu bazzeeyo mu kooti akalulu oba bakasazizaamu kati kanti nti ne Sebalu be balwanyi bafe abaasooka singa tebaalwanagana Bobi Wine ate yandize beba lutamaguzi baffe kakati awo omukisa bwe gutandika gwe omuntu nga yazalibwa n'omukisa tumwepankirangako oyo omwana Bobi Wine alina omukisa era naye kyali sirowooza nti akimanyi alayika azuukuka n'ekino naga bano bonna bagoberera nze gwe mu Uganda yaleero okufuna abantu abagoberera gwe bantu bameka abaguza obuyinza ne ssente ne batabufuna omanyi projects gwe zasse
Bobi Wine manye projects zasse abasajja gwanga bali ewadda nyensi baji petitioninga aba hololo simanya abakiga aba hololo simanya ate wali wabahima ate abahima ate tebagala bano kuvedda bali balonzi bantu ate nga bakolera bano ngegwanga monaki omusajja akikubye they have gone back to good abasajja ba mafia batuuleyo mu mafia meetings entano bawuliriza ebisere nyaga nti we have twale Bobi Wine twali tuza nti abantu sawa zino bajja tuka nga omwogerako baseka everybody underestimated him natuka mu parliament waliwo akalulu akakubwa mu parliament tekali official nti president Museveni bwatabaawo ani atwala eggwanga mu maaso kati nga abantu abatunuuliddwa ennyo baali babiri annani speaker ne honorable Nsereko honorable Nsereko musajja mugezi era ye member wa parliament yekka okuvooba di okufuna obululu ku bwa speaker obusoba mu 10 wano yesimba president Museveni amuyita mu state house namugaa akalulu kaveemu n'agaana nasijja kavaamu president n'atuulawo nga balonda speaker yatula mu parliament alabebe yawadde sente ze ababaka ne ganti peni alaiko oyo omuyekera peni alaiko yesterday ne kamera alabe yalidde ezize akalulu kamuleta mu parliament na kakati honorable Nsereko wabana ababaka 10 nga bali bamukiririzamu was a threat nina abantu basatu benti mu opposition semuju ize yabadde mawulire abimanyi threat ba threat honorable Nsereko mugezi kakati no chovola banga eyo structure Bobi Wine n'afuluma ebweru ye n'akola ebyo bano bakatolo bwama ekibawala nyono Bobi Wine kuba ye honorable Nsereko ye tayina buzibu tayina is a moderate man kubanga atabasiramu bamwagala nnyo chovola banga mu setrage eno tetuyina kuba buli omu waliwo empaji ezo opposition nze kyali kinkubiza taata wange Lukwago nga manyi nti FDC kwane Lukwago yali agala kujja mu 2026 mu 2021 nga bagala muleta nga president kwa yebesi jalinga mu 7 bangate bazimba ba leader amanyi g'omukulembeze bagapimira kuba meka bozimbye besi jetazimba olina mukwatira nsawo kubagati wolaba wono gwalese tayina nabantu aba bonna abamubaddeko abasinga obungi gwe tubamanya abasajja aba opposition abali abamanyi tazimbye kasese eno family y'omumbere bakyabazanga ekimanyi nti kasese yo naba baka mukaga bonna abadde befudisi netazimbye bakulembeze besiki because alinga ndoza bakisoma mu nsiko don't empower people nemze itazimbye president Museveni president Museveni netazimba because bwakozimba you become a threat abayekera tebazimba abayekera bo bagamba nti empower the strong don't empower the weak you empower the strong yeah. bapa walingo auli kyovula nga inale mwebe yagala kuyambe oyina okubanga oyina kyoli ye communist ideology don't empower the weak must remain weak zimba weak mbade maye kintu kiba anti kyekino okukolebwa ne the weak abanafu bayina okubeera nga banafu mu government ya president Museveni mbulira abadde batwala sente bebamu omusajja abadde mu cabinet nga tavaako myaka ago asatu empower the strong bebalya bokka yali oluguudo yali awa era bonna ogendo batuni abantu abasumbuye eggwanga lino tebasuka bataano they are the same faces everywhere tebasuka bataano nali oluguudo buli wamu omusangawo omusajja yaŋŋamba mu ministry ya foreign affairs esente ze basindika okutereza embase zaffe genda olaba embase yaffe mu America ojja kuseka oluusi n'amasannyalaze galayika gavaako nenga sente ze tusindika okutereza obutereza just okuzitereza sente ziri awo northern bypass democracy abazungu kye batukola obubi nti amasiga agayimirirwako democracy wegabanga si magomu democracy tewaba Bobi Wine ne bwana atula ku ntebe eyo nga tafunye bantu ba mutima mulungi abayina constitutionalism abasobola okubuyamba okutwala eggwanga lino maaso okufuna abakulembeze obutafuna bannabyabufuzi
kakati musitwaga abamu bawasiriza musitwaga abamu bagamba wano naffe tulina okuzimbira musitwaga abamu so empower people, get people that have good character that can run this country. Okay. Cheche ino kola. Junior njagala tugende ku cha Isma All Access. Wamulabi? Nalabi zikatune nga ziyita ngali bwazi. Okay, we have killed a few, we shall kill more. Ebintu ebyo biraboote bya Isma. Wabirabye? Isma obana abalala. Bayina okuddayo omanyi Isma nze kyemwagalako is a royalist naye olulimi Isma kati tebamujajinga nti Isma bamujajinga ku myaka Isma nti muntu bwati omusajja omukulu nabanga ayogedde bwati ekyokubiri ku social media kyetuyina bayisima abo kyebalina okwejjamu is excitement namulabanga avuma full figure namugamba nze nja kukuba empinga ne Genosale wali nja kukuba empinga ne Museveni alaba balaba nti alabye kuba president nga bataana abafa alabye gundi nga agenda nalaba Obote nga abulirayo nalaba Amini nga agenda kati balaba densi tebaagala kiri yanganze wenkera muno pino nja kukuba empi nga ne Bobi Wine alaba mbasi jefunye Bobi Wine yekka mbanda zentinze sina teri antwala ndi untouchable and when you create that perception you create enemies Isma byayogedde ebyo abano posibe babirabye obubibokka wabula nabinali kasito tandiko zimba perception bwetu fe bakitafe batambula n'ennyondo n'acid kaine emirandira aine emirandira takira bukeze kumacha na guni nyamu kubenyondo waliwo omuserikale wa traffic yamuyimiriza naga ne musajja gobi ne bisibye nabyo tambula nabyo bya kigendo obuzenyo ku lwa America ina nyokiri kiyamugamba kakati Isma tebasobola kuzimba perception bwetu it's for few the untouchables are few nenale mutajja kukiriza gwe ogamenti tujja kubatta kwa otuse ku maaso ga Genosale otuse maaso ga Sodo so you feel empowered okuvayo tandika okwogera ebyo perception yekulimba enale muterwanirira muntu enale muterwanirira muntu ekyo bakulimba ojja kuvayo ku media ngo oli excited oyogera byogera President Museveni arabe video age put him in prison President Museveni ayina omukwano bakayihula baali naye nga bali obuwukiwuki mu nsiko tiyamuteeka ye Makindi kati gwe Isma gwani omuyekera kasitoba nga byoyogera tebimutwala President Museveni uli wazukaga ani ampisa mu lunaku luno nga ndi president bwayagala oyo yekka sisi ne waba mu opposition yakunoonya nti ani atuyisa mu lunaku luno nga tuli ba president gundi mumuleete gwe kasito yingire nale mu obomaze ofuna olubuto you are nothing now you are not a threat era abasumbuye mwami Museveni be bantu abatakolera mu structure abali mu opposition tebavaayo abo kati gwe Isma you are not protected you are in the NRM already oli mu structure ebyo gati nja kuba full figure nga Genosale alaba waliwo abatakitwala batyo paka mama Raila nga tunalaba bamba bazi babyogera goza tebanyiga era bo babiriri ne baseka Sodo ne mwala wa kuteesa goloza simanyi busungu buliwo ne kwa lyo dengo oliaga nja kukuba amasasi nga ne Museveni alaba they excited ebyo tebikola ebyo tebabyogera ebyo byabali ababoda kati Isma status jaliko ne stage jaliko ayina okweyawula mu baboda boda ebibozi by'ababoda boda ebyo tumanyira olinga kino who respect you boogera nnyo okusinga anti power bweri abalina amaanyi teboogera era zo omuntu angamba will arrest you muga don't even tell me if you can arrest me
Do you have to tell me that you arrest me? Arrest me. Abaina kakati bana abali abalaba mwami Museveni kubanga ya meeting ayo lunaku lumu ne beekubye ekifaananyi abo enale mbaloza beekubye ekifaananyi nno nga bali n'abasirikale ono ali wano n'ono ali wano babasanze nno ku kkubo ne beekubye ekifaananyi najja enkya n'akola vidiyo tugenda batta gwe isima gwe atalina nanajolo toyina na muzimu gwa jjajja nambaga akasambu akatandikirako mbasamize ogambe ojja kutta abantu nasakereko zembalaba don't be a comedian nze natandika okulaba nze nkulidde mu mmundu nkulidde mu masasi getwayavulirangamu awe namirembe awo wetwakulire wa jjajja kyama eyali doctor wa president jjajja kyama awe namirembe awo bazimba kobiri nga iyo state house no yasoka mu Uganda nga bana ba president basomera wali ku Rohana kati oba yali state parents kati Rohana wago so I know what power means manye mundu kyekikwa nkuze njiraba era abasirikale mbamanyi ne science waabwe mumanyi kakati bano abali far away they want to create an impression that you are untouchable. The state eya Museveni esobola okuleka negwe vayo tandike ebyo isima byaliko ajja kugenda eruziranze nkubuulira Museveni talwanirira ali mwena ali. What did he say? That is creating a perception, His Excellency, that we are the ones who are killing. Put him in prison. Olabe embwego bekiwempe gowe ddiba. Embeera gye tulimu. Oba message twagirisivinze bubi. No. Public yalisivinze. He was excited. Message ya isima. He was excited. Never go on media when you are excited. Never go on media when you are annoyed. Byebifuga media. Be calm. Be simple. Tojigenda Kongo ina bizibu nga Land Road yakubanjiza ogenda kola ensobi. Okitegeera isima ayina okuzimba brand nti nvudde muba boda kwa abogezi tuli bangi waliwo abogera okusanyusa waliwo abogera bye batamanyi waliwo abatagala kuwulira mazima kwanza mirundi ne bwovayo n'ovuma nkugamba mazima nti Bobi Wine okwata obuyinza mu military guided democracy people abantu yonna Uganda yonna enova negena neronda teri president aba bitundu 5 ku 10 segere naye nga toleese fujjo kasi todda wali ku street wali mwami Museveni wakwagala ogwo omuzannyo agumanyi yagukuliramu ngo violence agumanyi bulungi so bw'oyagala oleete fujjo kyona nga Bobi Wine asiko walinze nnyo he has remained calm bamuganya okusula waso the Ismas should create a brand of people ebyo tebabyogera saagala kulaba Isima nga avuma full figure you play person a contempt card nzo kwogerako nsooka kubuuza gwani. My father was a presidential spokesperson for 14 years. Toina kyo nimba mu state house. Kati ogenda ko nimba ki? Tewali. Ogenda kungama nti ogenda ko towa president Museveni. Bonna batwali watu wa president Museveni nimba manyi. Bande tutake milioni 500. Nga zivudde wa genome. To you boy you have the brain we can give you. Mutabani wa geno yajja. Nangamba bayi they tukwakala nnyo you can work. Nemba gamba nale mute appreciating and knowledge. Second amanya amateeka. Ne government ega respectinga principal judge wa Bafairo kumusango gukwata kule na Uganda ogwa banka kakati n'olwekyo NRM to respecting and knowledge Badru Kigundu engineer bamu balisanga obululu 1+1=11 ninga engineer musajja wa amaanyi Professor Bukenya ali mbakazi musajja tuwamukubye nakalo Professor Bukenya a former dean at the medical school in Makerere. No, they don't respect knowledge because it's a military guided democracy. Kastobera nenyota gwasarawo. Nze tata namugamba ngava nemugamba nze abantu bomukoleramu teba respecting and knowledge. Bayekera. So kakati bano bayisima balekerawo okubeera excited. Kubanga osisinkanya ku sodo kubanga soda akuwadde mu motoka naawe otulemu kubanga afande muhozi wamusisinkanye eggulo limu ne mubinyumyamu bye munyumyamu akumalidde obuzibu bwo nojja ku media and you create a perception that you are untouchable.
because the man who is ruling this country taina mukwano nebe yalwana nabo tebamumanyi. President Museveni teri amumanyi kyekimuwangaziza ku buyinza azanya kadi ze nga azikoze bwati. Ono Bobi Wine ekimuyambye okusigalawo weya Bobi Wine namuweerezako n'akatabo nga nyenzo omukyalira Bobi Wine how Museveni defeats his enemies. Tatange yakawandika katabo kalungi nnyo n'akatabo ka Kanyehamba. Professor Kanyehamba ke yawandika. Omanyi generation yaffe teyagala kusoma. Tosobola kulana na kintu kyotamanyi. Dayo some President Museveni ng'odiringa ne Bobi Wine ebimuyambye biri ebintu ebyo generation. Atudde kumanyi ga generation. Ebudde lyandongo oba omukutte mukwatire eyo. Abe Masaka bajja kola ki? Bajja kuwa. Bobi Wine afanana nga President Museveni nga yakakwata obuyinza. Abantu baddukanga ku street bamulabe. They say history. Everybody came from nowhere. Kakati n'olwekyo Bobi Wine ekyokubiri ekimuyambye mwami Museveni watamukubidde weewano. Bobi Wine yamanya nti nze simanyi n'afuna bahandola. Bakezo ne bakaaba amaziga tatuddamu ayina bahandola. Omuntu ali registering ekibiina gwe nga president tamanyi. So Isima muwamagezi. So bayisema esema yabadde tategeeze ekyo. No, ne bwaba yabadde ayina ekirala kyakola ki siggwa ayina okubyogera. Leka bannyini nsi babyeyogerere. Muwala wa president takwatangako Facebook live na defending government ya taatawe. Natasha? Wali omulabe ku NBS. Balamu ba president obalabayo bajoverete kajubite. Oloza yeta ina family ye. Recently wano sodo ye yazze okuva mu family ya Kaguta. Kakati gwe toli mu kirasi eyo. Esobola kera ku makino gatujja kubatta twasse batini. Ngosula wali mu Kimumbasa. Abogere babeera ne mundu nga musanvu makaga. Waliwo nabogera statement. Daga tujja kubatta naye nolabira ddala ng'omusajja. Eri wayogera yoga. Eri tumwine bwayogera. Ugati aina share. Mune sasiri amukuberi. Aina share ku Kitege. Kwa Uganda eringa akasoro ke bagenda okuyigga. Buli omu n'atwala akatage yatwala ekiringe. Bajigira. Kakati eri tumene avana ayogera nga bali abatwala enyumba baga kyetumanyinze yatwala ekisambi. Eri yatwala ki? Ate eri yali mutitizi. Yali yimbanga nyimba z'amagye mu lutalo. Abazira bafiira mu lutalo. Abatitizi be baluvaamu. Oh maka, omoto maka. Yali lolo yena kusabira bagenda mu lutalo. Abalwana. Bafa abazira. Abalumbanga ku front. Kwa bana basajja batyanga nnyo abantu abayina amagezi. Nti obalimu naye oli ki? Oli mugezi. Kati nga bakusindika unit battalion ya Koni ya Yobote ogenda gifeesinga ne bakupromisinga ntujja kuweereza amajja amalala gajje gakuyambe. Kati we baali baagala ofe watuukanga mu lutalo ne batakuweereza. Abantu abasinga bagezi we baafiira. Bonna president be yalabanga ono mugezi ono mugezi sharp be bagendanga mu front. Era webamala okuwamba obuyinza amagye gategeera nti tetuzze kununula tuzze kubba kwekola operation Wembule yakulemberwa ngani yali tazze kutta bannansi ba civilians yali azze kutta amagye gali gamaze otegeera nti tubabuulire twali tetuzze kununula Uganda twali tuzze kunyagulula kubanga omusajja abasajja bafulumanga n'obuveera mu nsiko lero atudde kuyiika n'omugayi kano akyalina kano ngane kano talinyanga ku ddala nti omusaala gweyongera ali kasozi bapeko sikuteesa musajja akomebwa battalion abo teboogera. Omanyi bali bannyini gwe genda osome amannya gali ku military command olabe emyaka 3 yakoze statement bali bati kati gwe Isima teweteekanga abalina byogera we amanyifu abanyankole bagamba nti
tubuulira bali hansi ali igulu kuwulira nti tubuulira abali wansi embwa yabba empologoma negenda ew'omusawo muganda nega embwa eno yanzibye naye njagala ngikwate omusawo muganda agira takola naddagala gwedonye wali pate wonna embwa ebeerawo wavenze kulya magumba so omunyamuko yaga tubuulira bali hansi kati embwa nayo yaliwo waggulu ng'ewulira kakati munnange NRM bw'oba ogiwagira zimirizaako eriise teweemalaamu NRM totandika yisima toyina mirandira egyo jogera ayine yakuba abawagizi be NRM kayigula namunoonya nga ali wani wajje nosale nga ina amatama gageze bwegati ayine yakuba abawagizi be NRM entunga nabo bembuko leero oyo bamusse yali wajje nosa ne banoonya ayine ne bakuba ebifaananyi ayine deedi ngaali wajjeno yina amatama gageze abaddali tumalirize n'emivule namulabe ne kapisto siye emundu siye anti nabo baagala okangatiisaamu anti baagala nabo okangatiisaamu kati bagenda ne bawewolaku bali abanene abatuufu beezaabwe tebazikolaki tebaziraga onyalowooza tayina gwe yamuzeeyo wange wali ogirabye sigirabangako yagamba ninaki nyondo bwegaali ayina akato nga ayina eddogo nalyo weriremerayo nga jjayo esembayo mumubalaba mumasuuti kakati bali bano mpaamu nange bantyemu n'atambula emundu bagitambuza batyo efiga ekuba essasi ogiraba si ya mifule amanyidde kulunda nkoko ze kulunda mbwa ze tali mu kategori yakutiisatiisa butiisatiisa anti yabaga banne nange ensi pulezidenti Museveni yalagidde bagule amadikaali ya 10 ne ssente bwe nzikuwulira zakuuma bantu be ekiseera kye tulimu tekiri nnomo amadi 10 za kuuma baziguze takewani kubanga wekidda ku sodo ne muwala wa kuteesa NRM tegaba kaadi awo teba pati abo babe entungamu akalulu kaalika kwakalimu babe enyabusozi emmumi nevuga omanyi nti waliwo candidate omu bamulangirira ku mmotoka ya zino ezikuma pulezidenti ewerekera maama kwe bamulangirira abo babe kakati ababe kasita babeera protected bano bamivule balina kwerwanako nange banne mumpeeyo nimbalimbe ku nsi nti nina eyo yenaalemu yennyini webatta ono omuwala ani oyo yali ow'amaanyi oyo yatukyusiza okuva ku airtime obupapula gundi ani oyo omuwala mutegedde omuwala mwerabidde yali ow'amaanyi mwerabidde awo ensi yali ku bunkenke ne batusa tugenda kutrakinga amasimu national ID simanya ebinkumu birina kukera kati abantu balina okugula airtime nga tubalaba up to today abatemu we bali batta abantu so waliwo kirasi ekizibu kya Uganda tuyina abaana n'ebyana nti enkaaga abaafudde gavumenti egenda bakompensating nenga odo okutta abantu abasoba mu nkaaga yavudde wani kakati bwe tuba tutuse ku level nga president tamanyi bawa order ekitali kituufu tosobola kutambuza abasirikale 5 mu Uganda nga president tamanyi ndabwe bufaananyi waliwo abali muleega abalina emmundu balala balina bupisto ebintu ebituufu genda baoba anti ekizibu kya security buli CMI eso n'ebirala biina sub intelligence ate ne tujja tubeeyo ne counter intelligence tuwaliwo ate intelligence endala ateeketta bino sejjusa yali atuukibwako intelligence information bamuketta bata ne bamanya nti ate naye mubi mukyamu so kakati
bozimba ensi nga sub intelligence ezo ebiragiro buli emu ezijja baga sister agencies nezere sister mukola operations kubanga buli emu ina budget yayo era buli omu alina okulaga nti akola nadde ne mukwano gwange omwali majje bamugambye bakada bulijjo b'omobilize nga baliwa bakada batali trained ojukira crime preventers crime preventers okyajukira yalimu buli mobbi abakozi b'ebikolobero ku kyalo bonna ne bajja bagayingira kakati crime prevention nefuuka connection crime nga yo ate related n'obumenyi bwaki because you must create a sap money presence of the army nti amajja abantu baleme gawulira kulawo ne bajja tukubama mu kayesi ngolaba nti waliwo abambadde ebigundi abalala atenga n'abamajje bati atenga ne bano batya bali abamajje abali mu uniform baga ate bano bawa deployment zanjawulo n'ebiragiro byanjawulo buli omu alina wa reporting kyekizibu kya security era tebasobola kuba tracing abakubya amasasi kubanga they can't share blame siye mwayi gwe mu America obirabayo ekibinja kijja nga kiina ne kana kikulembera na uniform wano so that bani abakoze ekintu ekyo abangereza bagenda mu lutalo lwe Iraq ne bakuba ebifaananyi nga amagye ga Bungereza galwepinga abakazi nga gakuba n'abakazi kamanda owa ekibinja ekyo yagenda ku BBC those are my boys I know them ngabamanyi by name and by the date they entered the army those are my boys I know them and we are going to discipline them wano olulimi lwa jeneri tumwine lukyuka the order is to kill nenga siye yagikoze ki nantaba honorable bali bagenda mutta sebulime bamujja kabangali ya police ne bamasasi naga order ekyusa mpaka nakati yajiwa tetumumanyi enanga navo naganti sebulime yali agenda kuchali ya mwana kusomero navo naganti sebulime terrorist honorable natanaga enanga era ddalo linanga ngeri kakati the security of this country what is everybody abanadde ne bangaye bagenze yombo bogere ne president mukama katonda wake bagenze mbo bagenze ya rabbi naye bani abagenze yo bulijja abagendayo weyateeka sese bagenda abantu abo twabava mu Buganda Riot bakyuka twabava mu Buganda Riot si bagenda ne boogera esegula mirambo anti temuli muja abaana baabwe ne boogera no bazzeyo ndoza kumuga nti baba leero wasemu bangi naye tereza ko yabiri Uganda we yasigala kati buli omu ayagala kuyingirawo gojja wa pate nga bagiwagira ate beekweka musajja ali mu esimu ayambalidde saati ye nenga pate ye eri mu buyinza gwe genda wane wa Magufuli gende Kenya sajja batuze ekisawe ne kijjula nga talina n'ogwo gwayise olwa pate ewana abawagira ate batya n'okwambala t-shirt obukofira babwambalira mu toyi naye ku bifaananyi kasita bagende wa president Museveni abo baba bakada amasaati naye mugambe jangu ku street gwereka waberewo olale ye naalemu emala okuggwa emmotoka z'aba ministers zitege mayira nga abiri honorable saati erazeewo baba zijjemu nga bazikasedde eri omulimu gwedde omukulu atulabye tuli basiniya kada eyo pate tesobola kuba nopu kalulu Mivule yabadde agamba nti abasajja bamutomeza ekintu bamulimba sente tezituukanga abula nakuddayo kuddayo mu kintu bamuwaayo obutonotono omanyire Irongole believed nti Mwami Museveni agabasa Mwami Museveni oyo omulaba osobola okuba obanja gavumenti n'agamba Bank of Uganda genda ontunuulire mu asset z'omwami oyo ina sente meka ku account nebata kusasula nze sekirezeganya nabo tawa bamevule sente ne baba we sente kuki okuwagira omuntu ina mugula kati mevule masinale
bano babalamu bamukola ekizibu omanyi basooka ne bajja nakuwaayo ebbiri n'ovuma olooze kkumi ziri mu kkubo n'ovuma enkya n'oddayo n'akufunirayo 5 beka pulezidenti omanyi ebiseera bya covid biki ng'owedde bw'oba oyagala ssente okuva mu NRM wali wekiggwera munda ga his excellence ezange nyenda nazo naye bw'olinda balamu akuleetere kati bonna tebayina Mivule yatomera bonna batomera by this time singa Manson ze bayina ozimanyi gwe mwabali mu ruling party gwe Kenya comradeship ngoli nshememu omanyi kitegeeza Mivule sente bamuwazaaki ati ze tewaliwo yasoboza ki government bano bajja government etuyirire mu bivulu we mwali mu bitegeka mwasoka jebuzaako kwe gafe sente z'omuwo musalo tezina byakola zinagendera mu ngawe musula kuleni banka ne mukola recommendation nti government ezeo government chechi zo sente zafu Mivule yasobola ki government ekyo kye batumugulira nti family ya Grace Kibinjire yalimba eyayiya Uganda National Anthem family ete inache eriyo tubulira ba Mivule tebazimuwa agenda lundo obumye babalamu yabatomeza ate balamu ye mugezi yajjayo zajje naye takyajjayo esente zaali zabine ebya isiri yakomako okulya zagwayo kati Bobi Wine ogenda mu kubisaaki akomewo oba takomawo kati tulabe manyi ga Mivule atambule wali tulabe ba supporter bayina be bamugulira mu abayina abantu simanyi na lwacha aba media tebabawa sente Mivule ayina abantu ki tayina bantu government abali maje Banyarwanda kati bakyuse okwagira president Museveni Abanyarwanda bavuddeyo maje bulijjo byayogera Abaganda tetulina buyinza kati twabufunye take that nonsense jamu ebyo byolaba nti bikutwala maaso takutwala maaso biteeke wali oba byotakanya naye ogambe nti junior wano olimbyemu yeso kyandibadde kino bikingamu ekirungi tugendera awo bwe tutyo bwe tubadde mwebale nnyo mwebadde naye mbagamba togenda mu chaos oba togenda mu riot yes zitta yes ejja kufiirayo so lolinda olunaku luli n'otiikinga omuntu wo dembe omuntu oyo n'avaako mu mirembe naye togenda mu ntalo tweyanza nnyo tweyanze